Yes, representative Kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo kakati njagala kubanga nkuwa ebigambo ebya Umaru Kisekka era nga wenjagala obiwulirize bifaanagana ebigambo bye nakugambako emabegakaawo Dr. Kizza Besigye ebigambo by'azayogera Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde agenda mu nsiko ebyakalulu ye nga tabikkiririzaamu obula bannayuganda ennaku zino balina engeri gye barespondinga ku nsonga za Dr. Besigye naddala ng'alina kyayogedde ekyekuusa ku ebyo njagala kuwa bigambo byono obiwulize bulungi nnyo nzije ate tubeere nga tweyongerayo ate nabakubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification tutambule ffenna wuliriza bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Ensonga ezigenda mu maaso ziri bwe ziti Besigye waali Kyagulanyi waali ne Bampuuga nabo weebali omuwagizi wa Besigye vaayo oyogere ndi nze mpagira Besigye omuwagizi wa Kyagulanyi oveeyo oyogere nti nze mpagira Kyagulanyi n'omuwagizi wa Bampuuga oveeyo oyogere nti nze mpagira Mpuuga n'awagira Museveni oveeyo oyogere nti nze mpagira Museveni. Listen to understand. Mulekerawo okukozesa Kyagulanyi nga ye omuwaana okola statement mutwalo ng'omuwaana ate bw'omalaba okuba enteekateeka ze osegedde mulekerawo yimirira ne mwerimbika mu kuwaana Kyagulanyi ate n'omala nga Kyagulanyi bya planning okola ate byokuba tetuli basiru tutegeera mulekerawo okutwerimbikamu. Besigye yajja n'agamba nti yawagira tawagira kalulu kati mwe mwenna abatawagira kalulu mugende muwagire Besigye waali osegedde Kyagulanyi yagambye agenda kudda mu kalulu naye agenda kakozesanga emmanduzo kati namwe abawagira Kyagulanyi mulina okuba nga mukkiririza mu ideology ye ne bwadi abatwala naye gwe okuyimirira wano Besigye akuba Kyagulanyi era agamba ideology za Kyagulanyi tezikola ate naawe otugamba oli blogger wa ku internet wano otugamba nti owagira Kyagulanyi era gw'oyagala ennyo nti ye era gw'omanyi nti yalina ideology ezijjako Museveni nti ye ate owakanya byagamba ng'ate Besigye waali by'otugamba ne Besigye byatugamba lwaki togenda lumu n'owagira Besigye ne tukitegeera nti abo bawagizi ba Besigye naye ebyo by'okujja n'owaana Kyagulanyi n'okola live ng'owaana Kyagulanyi bo n'omuwaana n'omala ng'ogamba ebyo byakalulu tetujja bigendamu ebyo byonna byebimu Museveni yakatutegekera oba oyisaawo ki ng'ate Kyagulanyi agambye tugenda kukakozesa ng'emmanduzo oba oyisaawo ki mugende lumu muwagire Besigye kubanga Besigye yakkiririza mu ideology zammwe muleme kwesiba wa Kyagulanyi nga we mudividingamu abantu abawagira Kyagulanyi. Yes ne Mpuuga waali naye ayina ebibye osegedde gende wa Mpuuga gende wa Mpuuga naye bye mwewoza Kyagulanyi oli Kyagulanyi masanyalaze oli gakuba tokwata ku Kyagulanyi nga wendi ate Kyagulanyi agamba tukwate main ate gwogamba tukyame. Besigye gwe mumanyiddeko ddala nti Besigye akolera Museveni oyagala kuŋŋamba nti Besigye asobola otuwa akakodyo ng'akakodyo ako kajjako Museveni gwawagira gwe tulaba simple logic gwe tokirowoozaako. Besigye gwe mumanyiddeko ddala nti oyo Besigye wa Museveni awagira Museveni gwolabirako ddala Winnie Byanyima Museveni yasayininga omulimu Winnie Byanyima gwakola Museveni yagusayiningira ebisiyaga mwabirabye bulijjo bakuba Kyagulanyi ku nsonga z'ebisiyaga Besigye wuuyo ku by'ebisiyaga ne Winnie Byanyima yavaayo n'akola ki wawulirayo yakuba ku Winnie Byanyima lwaki bakuba Kyagulanyi atavanga nayooko mwe temukiraba gwe tukitegeera nti Besigye ddala kituufu akolera Museveni gw'oŋŋamba otya nti kati genda mu nsiko nze nkusangeyo ng'ate gwe munnamagye ate gwe n'ovaayo oli buloga wa wano ku intaneti oyimiridde nti ate ebyo Kyagulanyi ebyo byakalulu Kyagulanyi olunaku lwajjo ngeza bugeza jjo Kyagulanyi yagambye tugenda mu kalulu gwe leero oyimirira nti ebyo byakalulu tebijja kukola ate bw'omaliriza ng'ogamba muwagire Kyagulanyi olubala biki muleme kweyambisa Kyagulanyi nga mumutaapingako kumuggyako masanyalaze nga Kyagulanyi mumukozesanga kumuggyako masanyalaze kuba mumanyi yagayina
bw'oba omuwagira bw'oba omuwaana abawagira Kyagulanyi bajja kuwagira n'omala omukozesa then n'otandika oyisayisaamu obuntu bwo muzanya paati Ssemujjunganda gye yali azanya muzanya paati Mpuuga gye yali azanya muzanya paati bano babedi bwanika ze baali bazanya nga beerimbika mu kulwanyisa Museveni ebbanga lyonna kumbe bakolera Museveni. Tetuli basiru n'akamu tetuli basiru oba owagira Kyagulanyi jangu ng'okkiriza nti wayi Kyagulanyi kyatugamba kye tukola kubanga gye buva ne gye bwenkana ffe tetuli bakulembeze oli gwe tulina otteekawo asobole okukyusa bye tukola ki bye tulwanirira okitegedde okategedde kati nze mbabuulira mujje muzina ensonga otubuulire buli omu woogwa kasike tosobola kutugamba nti oli musiraamu nti ye ng'ate kati ffe tuli ambizzi oba musiraamu tosobola kutugamba nti oli musiraamu ng'ate gw'ogamba abasiraamu nti amma ffe tuli embizzi kitegeeza wajja kusaanyawo obusiraamu obusiraamu bwogera kirala ate gw'oyogere kirala kati gwe otugamba owagira Kyagulanyi gwe buloga gwe mwe babuloga mwenna kino kijja eri babuloga mwenna muleme kweyambisa Kyagulanyi nga mumweyambisa bweyambisa mumuzanyirako kaadi zammwe ojja bw'omuwaana ng'eri munda bw'omulya bwemugini boxingira abaana wemutandika obbagamba Kyagulanyi byaliko tebikola ebyo tebijja kukola ebyo tebikola ebyo tebijja kukola mukolera baani omusajja gambye nti ebbanga lyonna omusajja engeri gye mutumulwanyisamu nti tukozese method eno ejja kukola ze sigenda kukozesa eri n'akubuulira n'obuzibu obugenda ova mu method eri osigera ye ng'amanyi ayina kyalabye gwe ssaawa zino oyimiridde oli ku intaneti yo ku kusimu yo otandika ebyo Kyagulanyi byatugamba mulina akakodyo temunyega ku Kyagulanyi omala omuwaana wano nomala n'ogamba naye tosituke ebyakalulu tebijja kukola naye tosituke ebyakalulu muganda wange tujja kubaatula amannya tubwefuke ku intaneti wano nkubuulira tetugenda beera nankwezenge bwatyo bwawadde endowooza ye bamuyisa Bumalu Kisekka ensonga ezo ndowooza nsobola okuzaako ko emabega waliwo abantu abamu nga babuloga abakola zi live ka ku mitimbagano egy'enjawulo wabula nga bo balina endowooza zaabwe ze bavuga nga bagamba newankubadde tukkiririza mu bukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye tetugenda kugenda mu kalulu naye ate Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo kolumu nannyonnyola n'ategeeza nti akalulu tusobola okukakozesa mu kye bayita protest vote ke kalulu nga boolaba ab'e Malawi kye baakola nti bagenda mu kalulu nga bakimanyi nti Peter Mutharika akalulu agenda kukabba naye ne bakakozesa okufuna ensonga lwaki balina okugenda ku makubo beekalakaase ensonga endala zitambule n'abantu abalala bwe batyo abazze bakozesa akalulu era ng'okwekalakaasa okusinga okw'amaanyi okuggyako abamu ku bakulembeze kubadde kusinziira mu kalulu ti akalulu tukalonze omusajja atubbye kati oluvannyuma lw'okutubba ffe tugenze ku street kubeera nga ate tu-exercising eddembe lyaffe nga tulwanirira akalulu kaffe akabbiddwa kati yebadde pointi y'omusajja ono gyenjagadde okuba nga nkuwa webale kuba nga okyagoberera omukutu gwaffe ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe naawe atanaba kuba nga otugoberera kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko tubeere nga tutambula ffenna njagala tuwuliziganye ate mu updates eziddako.